Abakulu okuva mu kitongole Kinema olwabwe babadde bagasimbaganye n'abakulu ku kakiiko akalondoola obutonde bw'ensi nga bakulembeddwamu akulira ekitongole kino Tom Okrut. Nema ekkiriza nga kampuni ezisinga ezaweebwa olukusa okulunda ebyennyanja mu lutobazi lwa Lwera bwe zavvoola endagaano ze bakola n'ekitongole kino. Kampuni ezoogerwako kuliko Aquaworld eya Pastor Samuel Kakande, Capital Investments ngeno ya mugagga John Sebalamu, ko Mango Tree ey'Abachina ngeno yali yaweebwa olukusa okuzimba emmeeri e Kawuku mu disitulikiti y'e Wakiso kyokka n'esalawo okudda mu kusima omusenyu. Is the situation in Lwera okay? Aquaworld admitted here that they have not undertaken any study for sand mining. The people who issued permits are not complying to the levels that are expected of their permit. Ababaka era batadde ku nninga abakulu okuva mu Nema okunnyonnyola lwaki kampuni ya Pastor Kakande ekwatibwa mu ngeri ey'enjawulo okwawukanako ne kampuni endala ezaweebwa olukusa okukakalabya emirimu mu Lwera. If you look at the conditions that are given to other sand miners, it's 2 pages of them. Their specific conditions. Aqua, it's just a half, I think it's half a paragraph. The procedure that we use for monitoring and taking action may not reflect exactly the way the members would have liked it. But we are going to do it according to the procedures. Waliwo n'okwebuuza obanga ebigenda mu maaso mu Lwera wamu ne ku mbalama z'ennyanja Nalubale tebisaanye kweraliikiriza bannayuganda naddala bwe gutuuka ku kukuuma obutonde bw'ensi. Surely is sand mining in Lake Victoria okay with us environmentally? We cannot say it's okay now because the science has not told us so. Kyetulumirwa kulwa bannayuganda tekifo kyaffe kyonoonebwa omusenyu gwaffe gumalwawo n'ennyanja eyonooneka. Ababaka beewuunyiza lwaki Nema yasalawo okukkiriza kampuni okuva ebweru w'eggwanga okwenyigira mu kusima omusenyu omulimu oboolyawo gwandibadde gukolebwa bannansi. Do you think it adds more value to get a foreign company and give it a sand mining certificate? We found a Chinese company, Lwera, is it Lwera sand miner? They have dug, they have a hill and they don't have a permit. We don't check who is the investor. That is done by other institutions, not ourselves. Kyokka mu kwewozaako Okrut ategeezezza ng'obuzibu bwe buva ku bbula ly'abakozi okusobozesa ekitongole kino okukola obulungi emirimu gyakyo. A district like Wakiso to have an environment officer starting from this way to Entebbe, that's unfair. The easiest way of entering Lwera is under the pretext of fish rearing. That one you clear immediately. Babadde tebakozesa amateeka n'ebiragiro ebyabaweebwa, si amateeka n'ebiragiro ebya Nema. Kati bano baweereddwa nsaleesale ya Lwakuna lwa Ssabbiiti eno nga bawaddeyo ebiwandiiko eri akakiiko kano ku ngeri gye babadde batambuzamu emirimu gyabwe naddala mu ntobazi okwetooloola eggwanga. Julius Senkandwa, NTV.